njagala akasalemu akakuweereze na information nyera kutuusaako njala motagingire Yoseri tibahabulu tabasira mtana wakale kyensere tamizezere nsaka bisibe na nyini kabuyonje etambula abere ku video eno njagala Janet Kemba bazabereko kale kyezi kayihula azi mmasiro nokubira ku video eno njagala abazadde mwenna bo manyi ozadde uyina omwana ali ku ssomero oba ali waka nkweta ku video eno njagala mwenna bana Uganda abatambula mubere ku video eno bulungi nnyo n'abasigadde bajjaji bawereza mu ngeri yonna esoboka abasiraamu mbetaga ku video eno kubanga olunaku lwabadde lwammwe ne waliwo information gye mutamanyi gye njagala muwulirize bulungi nnyo njala mutagingire omukulu gwe bayita Frank Buliira omwami njala mutagingire bamuyita Frank Buliira era yenna atamanyi mwami ono ng'okyali mu struggle nkusaasidde bw'oba oli mu struggle nga tomanyi mwami ono oyo mwana omuyita Frank Buliira njagala buli muntu yenna ng'oli mu diaspora sitegeeza America Bungereza Canada diaspora kasitobuka boda ya Uganda oba oli wabweru wa Uganda omwami ono w'omusango bakubidde essimu togeza kukwata ssimu yadde omusinka nawe Frank Buliira mbega wa ESO era mukozi wa Semwai akwatisizza abasajja n'abakazi bangi abaagala enkyukakyuka mu ngeri yonna esoboka era bali mu bitongole ebyokwenda gye babakimiza omwami bata Frank Buliira ono yaliko konfenfe wa Dr. Kiyingi n'amalanduza n'amuwagulako so omwami ono Frank Buliira wonna w'omusanga tegeera te musajja mubi nnyo mukozi wa ESO ate mukozi wa Semwai so yone njala mutagingire alright njala soka kuyisaawo obulango busatu bwokka then tulyoke tugende ku information eyandese obulango busatu nga bulijjo nabagamba nti wabawo omukisa ogwetaagisa nze ngusomera abantu gwe kenyini weefaako okulaba kyogenda okukola nkimanyi mu Uganda abantu bangi nnyo baagala nnyo omukisa okufuluma eggwanga naye ennaku zino bintu si birungi ngenda basomera obulango busatu obubiri bwakutambula akamu ka demonstration njala tegeeza bana Uganda mwenna kano ke kalanga kasooka bw'oba oyagala kugenda mu ggwanga erya Canada ojja kuwuliriza akalango kano bulungi nnyo bw'omala okukawulira ojja contactinga abantu bengenda okugamba oba bakulifaringeko oba bakubuli ki ekyokukola nakyo ekiddako akalango kano kekano akasooka ntera nnyo bubalaga kasoma the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024 empowering a girl child to change the future address enebeera omukolo guno oba enebeera conference eno ejja kubeera Woodbine Banquet Conventional Hall 30 Vice Range Brevard Toronto Ontario M9W7A4 ebyetaagisa byonna conference ejjatandika mu mwezi gwa kusatu ngena kuzo mwezi 23 ekomedde edda mu naku zino za 24 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 okufuna ebisingawo osobola okufuna information ku namba eno eli plus 647 616 1415 osobola omukubira oba muteekera ku WhatsApp message n'akuddamu n'osobola okubanga oyogera naye ako kawedde ngenda kalanga kokubiri nako tukayiseewo tulyoke tugende ku kasemba tutandike video ne conference endala eliweti the International Conference on Ending Malnutrition 2024 January 19th to 21st 2024 mwezi gwegumu better nutrition for better lives era good conference hall egena kubeera Woodbine Banquet Conference Center 30 Vice Range Brevard on M9W7A4 registration ebisingako byonna osobola okutusindikira message ku mukyala gwe bayita Dorin nga ye CEO wa extremeevents.co era bw'obanga olina omukolo gwonna gw'oyagala oteeka mu ggwanga erya Canada gabana Uganda osobola omuntu okukirira ku Extreme Music and Events Management ojja kuba omufuna omukyala ono ali ku ssimu +1 647 92 93 kati obulango buwedde kangende kano aka demonstration tugende tukala ekintu kino tugende ku information eyandeze eno demonstration kansoke njibalage nga sinnazanya information yonna alright kano akalango ka struggle USA foreign policy on Africa the cause of massacre and genocide in Africa. Ash,
Kasese student massacre, ash, UPDF massacre in Somalia. Ejjatandika ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi musanvu. Ejja kutandika ku Lwokutaano mu mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi musanvu omwaka 2023. Lare area, it's 1818 H Street, NW, Washington, D.C. Lare time, oba Lare time essaawa z'okusinganako ziri ssaawa 3 n'ekitundu ez'okumakya. Bijja kutandika okwekalakasa kujja kutandika ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya. Gwe wenna ayagala okuba nti oweetaba mu kwekalakasa kuno ojja tuukira Tina Mirembe omukyala Munnayuganda Omumerika ku +7-4-4-19-6-4-85 oba mu Kulutone Ensubuga ku +30-133-93-995. United Nations Information Center, Washington, D.C. Kankadde mulimu onundi ogusembera kono kankyukakyuka. USA Foreign Policy on Africa, Cause of Massacre and the Genocide in Africa. Ash, Kasese Student Massacre, Ash, UPDF Massacre in Somalia. Friday, July 7th, 2023. Lare area, it's 1818 H Street, W, Washington, D.C. Lare time, 9:30 a.m. starting at 10 a.m. For more information, you can contact Madam Tina Mirembe +724-419-6485 or Mr. Tony Nsubuga +301-3393-995. For more details, ajja kuba akubuulira biki ebigenda maaso ku nsonga ezo. Kati njala tandika n'akalowoozo ka leero tugende ku Kigula Luggi tulyoke tutandike firimu. Kati njagala musooke musharinga video eno tulyoke tugende ku information entuufu yatulese nga ngenda mu Kigula Luggi n'akalowoozo ka leero. Kandowooza akalowoozo ka leero kano kankayise wano kagenda kubeera mbufunze. Akalowoozo ka leero kano njala kagende buli muntu yenna. Tugamba nti ensobo ekyusa maaso oponaawo nga n'envuba okyusa. Ennaku zino tutegedde bulungi nnyo nti Yoseri akozesa abantu bangi nnyo okutubegando tulingiza mbisenge wepone gye tunaabira ategeere biki bye tuliko. Munnange binabikola lwakuba ntayagala lwakuba naye ali ku bunkenke tamanyi kigenda kuddako. Era naye nga bwe tugamba nti akeesa lukyanga ya mutamivu tamanya ddirwa n'anywa walagi n'amukka entumbwe n'asalawo munnange enkoko eno agiteekeko ekiso agiwuutemu supu. Kati Uganda yonna n'okwetola ensi yonna bali ku bunkenke nti bambega bayitiridde obungi okuba nti babega buli muntu yenna gwe basuubiriza okuba nti akyalimu empeka emera ku lw'ensi ye n'okwogera ebigambo ebikikinike ng'abyogerera Museveni olw'okutta okuwamba n'okwona eggwanga eritandise okufa togge nga bano bo bali kimu kwekuuma mu buyinza kubba nsimbi na kutemula na kuyiwa amagye ku street okka nga buli muntu aliwo. Buli muntu yenna omukulu alimu empeka embera kati bamuteekako bambega. Era njala kugamba nti gwe omuntu yenna asirikira bambega kitegeeza nti weeye amanda mu mbugo. Wano wenkugambira yenna omuntu aliyo nti kikkakatako gwe nti bw'otegera nti mbega akutambulirako. Ekitta mbega kiringa kuyiwa mazzi, kiringa kuyiwa munnyo mu mata. Kasita okwata empeka ey'omunnyo n'ogiyiwa mu mata, empeka emu ey'omunnyo esobola okutta liita 1,000 ez'amata. Kati gwe kasita otegera nti bakutambulirako ekigambo kiri kimu mbega mu exposing oba bonna be exposing kitegeeza mission ejja kuba ng'ogiye era ejja kubeera botted. Kitegeeza ojja kuba ng'olina obuweerero okwetoola family yo gy'okolera n'ebintu. Naye kasita osirikirira mbega ye muntu omubi kubanga alinga buno mmese busite boni kakulya kakufuuyirira ogenda okuzuuka munnange ng'olina ebikaata kakulidde nga tutegera lwaki kabadde kakulidde kuba nkandi kakufuuyirira. Kati njala kugamba ekikulu kiri nti okutwalaganya gavumenti ya Museveni nga nabwe gye simufungize tulina okukola ekintu kimu ku exposing bambega be na kufulumya information on daily basis or after 3 days or weekly month nga bwe tukikola. Tomuza tutubyekola ebyokola tulina bingi nnyo naye because twagala kutasa Bannayuganda nti bwe bafuna information bebereramu abatafunye information mukama n'abasaasira naye kasito exposing mbega kiba kitegeeza nti mbega abayidde. Kale saagala muntu oddeyo wessigalize batandika okutta bakubege nga tumanyi lwaki bakubega. Wano lwaki mbagadde akalowoozo kano ngenda bazannyira obubaka bwa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge eyatulidde Museveni nti bambega bomba amaanyi abambega ku makyano lw'eggulo naye byenjogera
nga bambega era byenjogera ekiro era byenjogera emisana sina kyanjawulo nnyo kyenja kwogera ku bisuka bye bamanyi kati ndammwe bwe batumye okubega mukimanye nti omusajja ebigo byayogera emisana byayogera ekiro so temulina kyemugenda kuzzaayo era kinjala bagamba kati bwobanga omanyi nti olina mbega akubega mwatulire ategeere then tuleke tugende mu maaso n'ensi ejja tegeera ekituufu kye kiri muli obubaka buno kansoke nkazzeeyo n'emikwano gyange enfiira bulago bambega abo bo tebava ku mulimu balina okusigala nga bakola naye simanyi lwaki bamala obudde kunze kubanga byenjogera mu lwatu byenjogera mu kyama ate ne boonojja wano notuuka bakamaabo kubanga kiziku ebiri biba byatuuse eyo dda kale tubaaniriza naye nga nobala omulimu gw'omukola naye obuzibu bwonna ate kugyeteka ate nakulinda musiraamu ng'asaala ali kusujudu noyagala awulye byalopewa mukama katonda ebyo tebikwatako yahe muleke ayogere byonna oba oli awo yebaza na mirimu gye mukola naye bannaffe tubeebaza nnyo omulimu ogwe mukola senga mugongera mukulaba ebyobukesi mu bantu abatemulwa ababbibwa abali mu ebyo nga mubakwata tebannaba kuba kukola ebyo ebyebivve mwebale nnyo wakulu amu antum bikhairi olwali wetutuukidde wano twala omukisa guno okusaasira banne sigenda njibala olw'ensonga nti ye olwalira avudde lwatu nayatulira mu 7 nti bambega bomba mayi bandiko era mbibaziza omulimu gw'ababega naye tebalina kibagenda kumbebegako kyanjawulo byenjogera emisana byenjogera ekiro era bebaziza nti amawulire gatwaleyo nze sina kyentya mbamanyi nti muli wano bambega naye ekyo kekabadde akalowoozo yatulira buli muntu era gwomanyi nti mbega ojja kufuna emirimu bw'osirika mbega mubi nnyo alinganga enjala eruma ekiro kubanga tolina bwogenda ku kasigiri nakiyungu otandike kufumba ng'ate wasuze tolidde kyembagambye katugenze kukigula lugikyalo tukatandika information eyatuleese bulungi nnyo ekigula lugikyaleero nakyo tekigenda kwawukanakokko na message gyensoso bagamba naye kuno njagala kwebereramu njagala mwebereremu ekigula lugi kyakwebereramu mwenna eno message lero gikoledde abaana ab'obulenzi baganda bange mumpulirize bulungi nnyo naddala ng'oli mu diaspora naddala mu nsi z'abamagulu meeru ng'oli mwana wa bulenzi mumpulirize bulungi nnyo siri kojja mmwe wabula ndi muganda wammwe abamuli bakulu bange ne mufunye ebizibu ebyenjawulo nga temwebuuza lwaki mufunye ebizibu neno message era njagala egendere mwenera abaana b'obulenzi ng'osuubira okufuna visa ogende mu nsi z'amagulu meeru muganda wange buno obubaka njagala nga tonnafuna visa oba nga tonagula tiketi ogende ng'obutadde mu mutwe olyoka otegeere kyengende kuga mu kigula lugikyaleero kikulu nnyo kitandise kitya era mwenamba mbetumeddeko abaagala ekigula lugi mu programs zonna zenkola ekigula lugikyaleero njala mukiwulirize bulungi nnyo n'obwegendereza Muina esimu ezabuyonjo zetuta smartphone mulaba mawulira genjawulo mulaba CNN Al Jazeera mulaba BBC mulaba ABC n'amawulire mangi nnyo nege mulaba ku TikTok mulaba conspiracy theories nyingi nnyo naye wali weebuuzizaako lwaki abasambi b'omupiira betuyita ba footballers ba film stars abazanyi ba firimu abayimbi n'abantu abalina ssente abasajja lwaki basinkana ebizibu mu kufuna omukwano kye tuyita love lwaki basinkana ebizibu okufuna omukwano era ne bibaviiramu obuzibu kaliya zaabwe ne zifa ssente zaabwe ne zifa ne bafiira buli kimu ne bakomekereza nga bali mu makomera obadde okimanyi ebiseera bisinga ensi bwe mugira basibu etambula eno mesi njagala egende eri abasajja mwenna ensi bwe mugira sibu etambula omuzungu akozesa enkola nnyingi nnyo okufuna omuntu gw'abayagala singa aba amwagadde kati mwenna abaana b'obulenzi bannayuganda n'abala basobola okumpulizira mulize message eno bulungi nnyo nkubuuzizza mulaba footballers mulaba film stars mulaba musicians oba artists mulaba basketballers mulaba baali bonna nga waliwo emisango gye bateekako egy'okuliisa amaanyi obuliisa maanyi kye tuyita rape okwata omukazi kati njagala waki buli muntu w'amaanyi y'omu nsi yonna mugenda okuba mutaddeko allegation nti yaliisizza amaanyi oba yakutte omukazi oba yakasa akaboozi omukazi
abate yamugwiride bugwizi bile mugwira abane Kampala mu nzikizo mu disco no munyonyogera no mukwata ebisere bisinga abantu banamanyikiddwa ba public figures oba n'abasajja abakazi abawala babera nnyo attracted ku bavubuka bano bako basajja bano naye no y'omuzungu ebisere bisinga etegeeza no ne yes etegeeza yes naye yes eina wetuuka mu wakati ali neefuuka no kyenjagala mbategeeza olwaleero eno mmesi njagala mbabuulire mutegere bulungi nnyo mwenna abaana b'obulenzi tutegeezeddwako nti bannayuganda bangi abali mu makomera lwa kye tuyita attempted rape oba rape ng'empapula zaabwe ziyiziddwamu batipotingiddwa abamu bali mu makomera basaavinga obulamu bwabwe bwonna ate kasita bakuteekako ekigambo rape wonna woowooli kitegeeza wati olina kyosobola kukola mu nsi eyo olw'ensonga togomusango gwannaggomola nnyo okwekaka ku mukazi katutandise bwe tutya gobadde okimanyi nti mu nsi z'amagulu meeru ne bwaba mukazi wo nga mufumbo muli wamuwasa n'osasula buli kimu ewaabwe ng'afumuli maka gamu omukazi waliwo lwagana nti lyo teri kuwujja kiwojjolo kati gwe olwokuba senkaggale olina kawumentality ovudde mu Africa nti omukazi tagenda kugaana n'omukaka akaboozi okimanyi nti without how will nga kwolakkiriza nti ali mu moods oba omukutte bareepu nkiddamu gwe mwana mulenzi ava Uganda ng'ogenda mu nsi z'amagulu meeru n'ofuna omukazi ne mukkiriziganya ne mwagalana okimanyi nti ndobanga omwanjuli ne mukola embaga nti waliwo moment ye wawulira nga talina feelings ziwujja kiwojjolo nti osobola omukaka okuwujja ekiwojjolo n'agenda ku polisi n'akubira polisi ne bakusiba omusango gwa reepu naye ng'ate mukazi obadde okimanyi kati wano wava okulya n'okkomba essowaani mwe bavubuka mmwe abava e Uganda njagala mugende mu diaspora nga mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebifuga mu nsi z'abazungu mulimu abaana abakazi n'ebisolo ebintu biri bisatu abaana bato kids oba children women and animals byebintu bisatu tebakuba kisolo mu bazungu tebakuba baana mu bazungu omukazi tebamussaako ngalo ate omukazi tebamukaka kaboozi kabere mukazi wo ndowooza okitegedde bulungi bajja kusiba nenabujinga simufungize n'ebisonzo bisule mu ggoonya ebyo bigweraawo ng'obadde owedde kati njala kutegeeza bwenti munnange njala kugamba ebuzungu ebisere bisinga mu sama abaana bobuwala batambula almost bukanya n'abakyala tekikulemezaako maaso omutunule mu eye to eye contact omutunule ajja kuwaabira ate nawabanga yakwereetedde gwe toleeta maddugo mu approachinga nti can we have tubaka tugetuwe ujja ekiwojjolo no ayina kubanga akozesezza wiri oba okukkiriza kwe ate nabakkiriza ne mutuuka mu nnyumba kitegere nti ayinza otuuka wakati mu lugero nakuga nti amutadi please hold on golwokuba olina amadu ne kawumentality ogenda sigalako ng'okola ki ovuga kagaali kasita akugamba hold on oba get off me n'ogaana waddembo kubira polisi essimu n'abagamba nti wamurepinze ne bakusiba naye ng'omusango gwa reepu musango munene nnyo tolina wogenda gudda kale njala bategeeza bw'obanga oli munnayuganda ng'ogenda bulaya genda ng'okimanyi nti akamanyiro n'akajanja akasumagizi era kemugenda nako nga mukateeka ku bakazi bannayuganda si ke kali ku bakazi abazungu omukazi omuzungu asobola okukusibisa asobola okukozesa ensobi at any given time gwe ng'olowooza nti olina rights zo no mwegendereze nnyo ku bintu bisatu ebisolo abaana n'abakazi kabere girlfriend wo asobola okusibisa omusango gwa reepu kabere mukazi wo asobola okusindikisa omusango gwa reepu kabere nga yakwereetedde era asobola okusindikisa omusango gwa reepu kubanga bo bakikola okukendeeza amaanyi g'abasajja ensonga lwaki muna nti bafirimu star eva ogenda okulya nti ali omusango gwa sexual assault ogenda okulya nti yareepiiza omukazi ogenda okulya nti yakoze kino not because nti yamugudde mu kifuba n'amukwata bukwasi no wabeerawo enzikiriziganya naye abamu zibeera tageti zaabwe okwonoona okufuna ensimbi n'okukyankalanya obulamu bw'abantu naye nga tementi ekkooti mu nsi z'abazungu 85% amateeka gawagira bakazi era gadifendinga bakazi gw'omusajja osigazizaako 20%. Ve Kampala n'engalabiyo ng'okimanyi nti ebikolwa bibadde okola e Kampala ng'obikola ku mukazi mu bazungu tebijja kukola otherwise ng'onoonya bakudipoting obulamu busiraaniraawo. Kale njagala mufuge zipu zammwe bw'oba oyagala kuwasa wasa Nakiganda munno bw'oba oyagala kuwasa dewo mu Uganda wasa omukazi ovenge bulaya ngodda e Uganda otherwise wonoleta akamanyiro ojja kubekereza embebego ebitayimbwa gigitawumira muwemba olw'ensonga nti abakazi abazungu
bazibu nnyo mu nsonga z'okwedifendinga bw'aba yagala kusuula waddemba okusuula. Ky'ovola nti abasajja basinga obungi abagagga ebyokuwasa bagenda babivaako olw'obukwakkulizo n'ebikolobero ebibatuusiddwako abakazi. Ekigulalogi kikomebwa. Vidiyo entuufu ekoze ki? Etandise. Malina okunywamu amazzi. Tutandikidde ludda wa. Alright, ndowooza kantandike na kano. Omukulembeze wange omulondo Kyagulanyi Ssentamu kansubiri nti okuvidiyo eno kw'oli oba oyina omuntu akuliranya ku information eno. Nkimanyi oli mu kutalaga nsi z'abazungu, ndowooza n'omwezi ogujja ogendako mu America. Badde ennaku zino ngoberera omwami ono gwe bayita Emi Katabazi, Deputy Director wa Internal Security Organization, abadde mu America ngera abeesingira mu Boston. Naye ku Saturday yaddayo e Kampala gyali. Naye yalese amaze okusiga ensigo ze bulungi nnyo mu ggwanga erya America n'ebitundu ebirala. So mukulembeze wange njala kutegeeza obubaka buno okutuuseeko era bakakosole bakole ki? Bakakutuuseeko. Nga bwe nakugamba nti bw'onoba ogenze togeza kwesiga muntu yenna abali ku executive committee yo. It's like I knew what was coming. Nali ngamba kiki ekigenda okujja. So Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu ntegezeddwa okuva mu sources zange ez'enjawulo nti omu ku bakyala abali kakiiko kw'akafuzi ak'omu America yasinkanye Deputy Director wa ISO omukulu Emi Katabazi ne babako ensikiriza gye bakkirizganyizaako. Naye ndowooza engeri gy'oli muntu mukulu information eno oteeka kuba wagifunye dda oba agikugambye dda nkiddamu. Omu ku executive member bo aba NOP chapter USA omu ku bo mukyala omukulu ono Emi Katabazi yamusinkanye ne babako ensonga ze bakkanyizaako. Naye kansubire nti oyinza okuba information wagifunye wate wagifunye njagala wegendereze nnyo executive yo kubanga omu bwanga mukyala nga yagenzeyo ateeka okubanga alina ekikusike kyatayinza kugamba banne obanga abamu ku kakiiko bamanyi kubanga baagala kuzikiza before bo baagala kuzikiza. Kati muganda yenkutegeeza bw'oba ogenda mu America omulundi gwonna ogenze ku conference erebayo, be very careful. Bwe kiba kisoboka ebintu by'okulya okunywa okukwatakwata mu ngalo nabaali abakuwahaaga byegendereze nnyo. Embuuli etefa yonna Linda Kigweya fumitambo obo nkutegeezezza abantu bakutegeeze nti omu ku mukyala ali kakiikoko nga toyinza n'okuba obadde omwesiga omukyalo yasinkanye Emi Katabazi era ne babaako ebyogalo bye bayogedde ne bakkiriziganya era ndoza ku information eyinza okubanga nze okusinzira kuba nawe njitadde mu inbox yakutuukeko before nga sinajja kugamba nenze okutegeeza mu social media bajja kakutegeeza nti omukyalo oyo yasinkanye Emi Katabazi before nga tannavaayo ku lwa mukaaga kuba Emi Katabazi yakomye olwo mukaaga ng'amaze okusaasaanya byayagala mu America. Ekirala kikino mwenda basajja bakulu abali mu America abasinkanye mukulu Emi Katabazi n'abawa ensimbi be yasuubiza okugulira amamotoka muve mu byobufuzi mbasaasidde. Golozaaki wafuna visa n'ogenda mu America nga life eganye Kampala. Golozaaki omusajja Omunyarwanda alumba gwe indigenous Uganda nali mu America akugambe why do you support change? Lwaki osupportinga change and why do you demonstrate? Omusajja Omunyarwanda akulumbe mu America gy'ofuna visa akusuubiza emmotoka akuwe ssente to bribe you to keep quiet. Goloza America banyiri abagirwaniro gituusaawo singa bagiva mwandi badde ogisangawo musooke mukozesa amaaso gammwe. A foreigner eyakama Fred mukuba munda Uganda kati yakulumba mu diaspora George waddukiro nga Uganda yakulema. In the first point Uganda yakulema no seeking asylum oba no seeking a visa ogende mu America ofune ekigula magale diba nga Uganda eyo noonese. Akulumba atya mu America, akulumba atya Bungereza, akulumba atya South Africa to convince you
oleme kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga lyo, oleme kwekalakasa, oleme kwogera ku nsonga ezirimu bannayuganda abaana battibwa bawambibwa n'ekonomi egenda okugwa nga bannayuganda beegankuta nokkiriza okukwata ssente akugulire emmotoka. Oba otegera lunaku ki? Muomutegera lunaku ki abasajja n'abakazi abali mu Amerika? Imagine bakuwa $10,000 byogenda kusuubiza emmotoka. Mu Amerika emmotoka muzifuna ku looni. Oyinza osasulira to own pace. Naye omuntu a foreigner who come afraid to be Ugandan, Omunyarwanda, Nageraga, stop talking about politics. We shall facilitate you. Facilitating a kuchi kunsi you. Ensi yoli mu Amerika erina abagirwanda. What if they behave like you? That you can sit with assassins, with the killers to negotiate your peace. How do you negotiate your peace? Chichi mwagala. Mweza fudu tunabia kola. Kala mkulabezi njala kutegeza anti. Omukulu ni yale sasize ensigo. Ensimbi bazitadde bazifunye. Bibaga bitada mkwe kalakasa bagambi. Bibaga wade ensimbi baziwade na ye. Mukulu emikatabazi wherever you are. The deputy director of ISO. I'm informing you that as we speak right now, you might say that you don't know Uganda. Let me address you in English. The last 2 months you've been moving around Africa and USA, trying all your best to calm down all Ugandans, from stopping them from demonstrating and bribing them with the taxpayers' money. But this system won't work because you and your boss Museveni, you are overdue. You've killed a lot of Ugandans. But what are you still looking for? Emi Katabaz, the world knows you and the time is coming. Your mission is to finish Robert Kyagulanyi Ssentamu and some NUP leaders across the world, but still won't. You are just an individual with your family. Good enough we know where each and every of your family members, where they stay, both in diaspora and Uganda. If you make any slight mistake of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, then the world will know. Because we are more than ready to expose each and every person who behave like an animal. Your government has been in power almost for 37 years. Isn't it enough for you to step aside than killing people, thinking that the more you intimidate and killing, it will stop people from talking about politics or seeking their freedom? No, it won't stop it, because we are ready to fight for our nation. We are ready to expose and defend our rights. So, Mr. Emi Katabaz, this message goes to you and your fellow assassins, men especially those who lead the chieftains of military intelligence, the chairman of internal security organization and the chairman of external security organization. Be warned, the world knows. So whatever you are doing, stop it with immediate effect. Akonkamaze sigenda kaddamu. So mukulembeze kansulenti otegedde onayinza oganti munjalo ntawulira Uganda mugabe mu luzungu endawo tono kiri yali okubiyo batayagala fe tugenza tumutegeza Emi Katabazi. Whenever you are, please stay warned. Ebyo mbivudde kati ngenze ku nsonga endala. All right. Kansoke enkola eno information eri wano mu inbox yange. Uganda National Drug Authority, ekitongole ekikwasaganyako byeddagala mu Uganda, ne Janet Kembabazi. Ndowooza bulijjo tukimanyi nti okusoma kuyamba, kuwandiika na kusoma, naye amagezi tozaala nago. Naye mu obusiru ate mwayonka buyonke. Tukyabajerega nnyo, tukyabalengeza nnyo olw'ensonga temuganye okutereera. Mwakutte musajja wa Katonda, Dr. David Sali, ne mukwata mu mutwale musibe n'eddagala ne muli wamba eri yakozesa ey'okujjanjaba bannansi. Naye gwe kaddugala Janet ne Bawu n'abalala bali mu Kampala. Olalo nze mbadde nkimanyi nti omusajja ono mu tracking okwagala omutta ng'abalala battiddwa okwetola ensi yonna, abaddugavu abali bagezaako okukozesa nakyo remedies oba nakyo herbs okujjanjaba obulwadde obw'enjawulo. Gamba omuli empitambi ya siriimu, omuli kansa, ebifuba, ssenyiga, pressure, alusa byonna. Mwakutte omwami ono ne mugamba nti atunda eddagala etali ku mutindo era abuzaabuza abantu ku ndwadde ezimu. Naye mwe njala babuuza,
okujjako kubeesinga ku India okufuna eddagala mulina factory ki ekozesa natural remedies oba natural medicine okujjanjaba na Uganda. Tulina abantu bangi nnyo mu Uganda badde bajjanjabisa eddagala y'obutonde bonna mu abatulako tembawadde chance. Kati ono musajja amaze ebbanga ng'ajjanjaba abantu siwuliranga complaint name oba complaint name nti omusajja ono yali akuwaddeko omuntu eddagala n'afa. Mu kifo ky'okusupportinga bannaffe bannayuganda abasobola okuba nga balina idea ku ddagala ly'ekinnansi mubatulako butuuzi. Omwami ono mwamukutte n'ekikyamu nnyo olw'ensonga nti bwetugobera amawanga agakulaakulanye gamba nga Japan bakozesa eddagala lya butonde era ensi tebalwala. Tugenze kyera bakozesa eddagala lya butonde n'ensi zikozesa eddagala lya butonde. Kati mmwe abatalina wadde factory ekola fansida ekola panado ekola kintu na kimu byonna mu importinga by'importings. Mufunye chance mufunye abantu abalina ideas okugatta emiti gumu ebiri ne bajjamu eddagala lisobola okuwonya ekintu oba erikikkakkanya n'omukwata n'omusiba kitegeeza nti obwongo bwamwe bwamunguuba. One, temulina eddagala mu malwaliro gye tuwaliteka mu first pharmacy olyetundira. Abakutte omusajja ono oli amanya Maganda ne beerabidde nti Baganda bakosanga eddagala lya muddo goloza Katonda ali musiru nnyo tuwa omuddo kubanga ensi yandigiresenga ddunga temuli miti. Ne he knew that at one time we shall use natural remedies. Ate nga batukozesa fedde nnyo mu nsi Buganda ng'ekyali ya mirimu nga temunnagitinkula mu basajja bavandimwe babatuusa bajja mu Uganda. Twabeeranga n'abagabi b'eddagala nga baliko n'empewo n'akuwa eddagala n'ogenda n'owona nga yotagagenda kukuba mpiso. Abantu bonna bali myaka nkaaga olwo twogerera ku buli 100 abantu ndoozanga 7 tebakubanko mpiso bali bamira ddagala lya kiddugavu nga babeerawo. Kati mmwe mujjawo olukusa olukwata omuntu eyeeyize ekiyiiye nga temwetaagadde okubuuza as long as nti omuntu asologa nti waliwo enzija eddagala lyange limpunya temuyina lukusa kubanga you don't own anyone's right. You don't own anyone's right. Let people consume what is good for them and you consume your this artificial medicine. Let people consume what is good for them and you consume what is good for you. For that it's my natural artificial medicine. Let people consume natural medicine kuba bajjagala ligina bakolera. Omusajja mwamukotte. Kambazanyire ka video kakano. Dr. David Salio wa Dama Medicinal Herbs yamanyibwa nnyo olw'okutunda eddagala ly'obutonde eryoza emibiri gy'abantu akwatiddwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority NDA mu bufunze. Okukwatibwa kiriridde okufulumya akatambi ku TikTok nga yeeranga nga bw'akola eddagala eriweweeza akawuka akaleeta mukenenya nga likamulibwa okuva mu butongolo. Omuvubuka yali China myaka ena egiyise. Nankubira nti mbadde China ne bagenda tukera maze emyaka ena ate saagala banzize. Mugamba buli ssaawa kamula obutungulu 5 bunywe. Naye bamukebera nga talina. Nga bandi kuleeterayo kyakuleetera China ne mugamba goliraba. Muganda yati katondeza. Akatungulu kagoba sirimu. Tekamulabako. Nze akatungulu nkugamba sikaba muntu nti awona siri. Eyo sigenda gendayo nnyo. Gyovudde katondoza myezi nga 5 navayo nembawa information ebagamba nti Yoseri tibahabulwa n'ebitongole ebyokwerinda omuli iso semwai ne eso bayita mu batunda eddagala ly'ekinnansi abasinga obungi ne babasasula okuba nti bakwata eddagala lino bali mixingemu obuto bwa gavumenti nti buli muntu yenna n'abakozesa eddagala lino nga bamwetaaga nga target bagenda kuba bamweneminatinga nga bayita mu basawo wano abatunda eddagala eryo. Era ndoza mula abeeranga ku radio ono mwami salite yeranga ku radio. In fact baba yeranga ayinza okuba mu mwaka yeranga mu mundi abasinga obungi beera kati bonna abatakwatibwa bonna ba state mafias abatunda eddagala okuba nti bakolera state ng'eddagala lino lirimu obutwa. Reason being nakyogerako almost 5 months ago nembagamba state egenda kukozesa abasajja batunda natural herbal medicine nga eddagala bagenda liteekamu obutwa baliguza abantu kuba Museveni akimanyi nti enamba esinga obungi abannayuganda abali infected with AIDS oba siriimu bakozesa budomola nga ne bo kenyini mu Museveni bakozesa budomola before obanga temunaleta wano ARVs bannayuganda 99% bali bakozesa budomola ate nga obakolera kati mune musoro mukole ARVs kati mwakimanya nti abasinga obungi bakozesa budomola n'abasinga obungi basobola okubanga bakozesa eddagala ly'obutonde okujjanja ebirwadde by'enjawulo
ne musalawo eddagala lino mu bamafya mbawe ssente batandike okuba nti bateekamu obutwa butta abantu bano. That's why nti abantu naku zino bafa cardiac arrest, bafa blood cuts n'ebintu ebifaanaganako ebifaanagana bwe bityo olw'ensonga nti mubateeze buli wamu. Ate kino kijja baswaza nnyo olw'ensonga nti bw'oba ogobanga musajja munno walayo olekanga mwezi n'akuzza time egenda kujja nga n'omuntu mukyasobola kugenda balofuna eddagala eryo nga mwetaaga lino ery'ekinnansi. Kati nabanga ekiri ataba kikina nasigadde waka namwe kijja bakwata. Mote Dr. Sali agenda akola emirimu gye kubanga simu mwadi mutuma. Okitegeera kubanga tukimanyi bulungi nnyo omagulu mwe tatwagala nko kubeera ku lukalu lwansi. Omagulu mutayagala nko muddugavu kubeera ku lukalu lwansi. Mwagala kutta musajja oyo mwagala nnyo nga temwine mufunira. Kiddamu Dr. Sali state yali yamwagala dda nnyo mmojjawo nga talinayo mufunira anti bwe bamufunye naye ku lwa Katonda n'ensi yange ate ffenna tuli bantu. Kyonna kye mwagala muli baddembe omusigaza ne mmojjawo ensi ejja kutegeera ne buli kye mukola mujja kisasulira. Ekyo nakyo sigenda kirwako kankiveeko ngende ku nsonga endala. All right. Mukubererimu njala tegeeza mwenda bazadde oba oli mu diaspora oba oli waka. Yoseri ne mukyala we Genetic Mbabazi NAMAYANJA Enterprises ne Dr. Luther Cheng wepo ne Dana Atwine bakyagenda maaso okusala entotto butya bwe bagenda okuba nti basibaga abaana bamwe bonna abali mu masomero n'abali ewaka. Mu bitundu bya Buganda ebisinga obungi wetwogerera essaawa zino okukwata ku kifuba abaana b'abantu abali wakati w'emyezi 6 ku myaka 3 ku 5 bali mu kukwatibwa nga bagembwa ku kifuba. Naye nga kino bakikola balumba amaka balumba n'amasomero bayingira mu kifuba ne bagema abaana. Nga bayita mu Minister of Health omuli Dr. Luther Cheng n'omuli Dana Atwine bakozesa buli kyonna ekisoboka okuba nti bagema abaana bano basobole okuba nti abaana bano tebabaako kye beekolera mu bulamu bwabwe nga bafa. Naye nga omanyi nti ng'osobola okukola ekintu okulumya omuntu n'owonzika muyambe ekkiriza. Magulumeru akoze ebikolobero bingi eri obulamu bw'omuddugavu naye ndowooza omuddugavu Katonda yakuwa obulamu obusinga obungi naye oganye okukozesa obwongo bwo. Abasajja bano edda bajjajjaffe tebabagemanga simanyi ogenze mu antinento sime bakugemye tetanus tebyabangawo no tebyabangawo. Goloza lwaki omukazi bw'afuna olubuto ogenda ku antinento check up bakuba empiso za ku tetanus simanyi ezakiki ezo nabakuba butwa. Yensonga lwaki Magulumeru ayimirira gy'asinzidde nga Kaamugye kajjaladde ku malaalo g'omuntu noloza nti wansaali yo teyali muntu n'agamba nti mu Uganda muwangala emyaka 38 ekinene nnyo abasinzidde ku ki. Mwattu munnangira eddagala ly'abagema abaana bamwe kuba sinzire baga nti kati mu myaka bwe giti oyajja kuba maze okuyiika Windows kyekigendera manyi ebintu bino mbitegeere nkiddamu. Magulumeru okusinzira gy'ayimirira n'aga nti Uganda muwangala emyaka n'abakimanyi nti eddagala kubye gye bujja eryo lijja kuyiwa Windows. Ensonga lwaki muzaalo bwana bulina pulesa alusa sikoserozi simanyi bipolar simanyi akana ne kakulanga keera biralabira akana kale otekategereka abaana bazimba emitwe nozaalo omwana nga lya otategereka kubanga bye babakola. Kati ekintu kino kibadde emyaka mingi nnyo naye Museveni teweebuuzaako ebbanga lyemmaze nga nkozesa system y'okugema abaana. Yes bafudde naye abasigaddewo webali ate tebalwala nga mwe musuubira nti bagenda kufa. No, naturally Katonda ayagala omuddugavu. Tugumirira embeera y'ewaavu ebyobufuzi okuttibwa okuwandwa n'ebyo bikolebwa n'ebimukulu by'okugema abaana era bajja kusurvivinga. Kwe kulinga okuddira ekidomola ky'amazzi n'okiwa ku nnyanja. Museveni okuva lwatandika okulowooza ku ky'ebyobufuzi wakatta miliyoni ezigenda mu 8 ez'abantu naye gwolowooza bw'owatta singa baaliwo bali singa ensi efaananire ne bw'onotta Katonda asigala afunisa abakazi embuto n'okubazaazisa kwe tuyita okuyiwa amazzi ku nnyanja. Tosobola kukendeeza nnamba ya muntu ne bw'onoogema n'okozesa buli kimu ekyetaagisa togenda kukendeeza nnamba ya muntu. Katonda yakikola nti omuddugavu ajja kubonaabona nene bembagema bajja biyitamu era bajja kuwangala bajja kubeerawo. Ana abatusiza olulamu ajja nga bagemi baana b'abantu nga weebali tebafa. Kati gobadde mu refugee camp n'owanika amagulu mugende mbageme mbakwate
tebajja kufa era bajja kubeerawo bajja kuba Katonda ateeka omuddugavu buli waali ng'alina okubonaabona mpaka lwalizuukusa obwongo bwe kati naawe mutambula mu masomero mugema abaana b'abaandi neki mubagema butwa mutambula mu masomero mukuba abaana ab'obuwala empiso mubasiba n'abaana baleme kuzaala era mbayirira gye bujjako mujja tuuka ekiseera ng'owasiza omukazi aleme kufuna wadde omwana omulimu okuva mu lubuto lwe kubanga babasibagana n'abaana kati mukitegere bulungi nnyo bwe buli muzadde gy'oli kimanye nti okugema abaana okw'ekikungo okw'empaka kugenda mu maaso ate kino bakikola mu Buganda wokka lwaki bakikola mu Buganda wokka kubanga baagala kendeeza namba ya Muganda era bwe ndaba y'Omuganda yenna ng'asinisa obulingaya omulinga empeke z'akasooli mbusimanya wagira Museveni neewunya entegerayo Muganda wange ekigendwa ky'abasajja bantu kimanyi bajja n'ekigendwa kyakusanya Omuganda naye Omuganda nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya kati njala bategeeza ebintu bino birigera maaso mubimanyi bulungi naye muli abaana bwe bali mu bagema Entebe, Mukono, Wakiso, Kampala, Mpigi, Luweero, Masaka bali mu kugema baana bamwe ku kifuba ne mukitegere bulungi nnyo nze kyembagamba omubisi taba musi nze bwe nkugamba mba sikusse mba nkutegeeza kiri gy'oli gwe okulya kyenkugaba we kireka we nkikulekedde kubanga laadiyo munnange bwekubikira ku saa 8 tugikuba mugere jijja mu manda mbukubanga ekonyeezeza nedda buliza n'ogijjako n'otandika okuba emiranga ng'ensi esibe ku ggaali gye batwala mu lufula okuggyako ensingo awo nawo nvuddewo ngenze ku nsonga endala Yoseri n'akagundi kokonna okuva lumajja mu ggwanga mubbi eggwanga naye nabagamba nti Uganda njigirageranye n'omukazi kaalaala nti buli musajja era amutunulako aba amwagala omukwana amuggyeko kyamujja agende bwe tabakulembeza abasooka bonna bwe batyo bwe baali naye era bakomekereza tebalina kye batutte gwe okuva lwajja mu buyinza buli kimu kyonna gavumenti kye yali alina wakyezza ng'okiyisa mu mikono gy'abantu abasinga obungi era mu Kampala ebizimbe ebisinga obungi byonna bibyo era nkiddamu bibyo naye abantu biwabiwa otandise obbalima empindi ku mabega naye nze nsaasira nnyo basajja mmwe Abaganda n'abatali Baganda tubadde mu kalulu wano nga tunoonya ensimbi okutwalaganya Yoseri ne tukola buli kimu ekisoboka ne tuwangula akalulu wadde baakabba basajja mmwe Abaganda Abakiga Abanyankole n'abantu abalina sere za Museveni ne musirika naye nga mukimanyi bulungi nnyo nga mwagala Museveni aveeko ne musirika ne muganda okussamu wadde 10 nakati tunoonya ssente zijja ku Museveni by all means muga tubuutikidde naye nga mumina property za Museveni lwaki obwina property 10 gavumenti oba ekyuse ojja sigaza 3-7 tuguze mu treasury nakyo kibalimi okutegeera muli omukalula maaso mulinga ng'ente esala leerwe but that's not the cause. The cause is njala tegeeze eggwanga nti mwenna buli alina property ya Museveni kakokoza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti yakwawula esiridde ebintu baba byagala transfers zigenda zikolebwa okukyusa ebizimbe bino nga balowozesa babeeramu nti babitunze kumbe zibadde transfer oziza mukono ogumu okuzza mu mukono omulala njala tegeeze eggwanga litegeere olwaleero nti ku lunaku njala tegeeze eggwanga nti waliwo omu ku bagagga Museveni be yabadde amaziza omusu ng'ayita mu family member naye yasurvivinze simanyi oba akyaliyo bayadduse ali atya yaani mwenna mumanyi bulungi nnyo obukulu nanyini Imperial Group of Companies gwe bayita Kalimu Hirigi nga Imperial Group of Companies mwe muli Botanical Beach Gardens mwe muli Resort Beach mwe muli Hotel Equatorio mwe muli Grand Imperial Hotel mwe muli Imperial Hotel n'eri company ebirala omwami ono byonna byalina naye ng'ate zonna jjukira zaali Uganda Hotels nkiddamu Imperial Group of Companies mwe muli Botanical Beach Hotel Entebbe muli Imperial Resort Beach Hotel Entebbe mwe muli Grand Imperial Hotel mwe muli Equatorial Hotel ne Royal Imperial Hotel eri emabega wa Serena wepo ne yali Diddy's World gye bagifuusa Wonder World eyo bagikyusa indirect nga bagamba bagitunze no it was just a mere transfer from Diddy's to Wonder World those are properties for the Republic of Uganda zona properties kati omukulu ono Kalimu Hirigi enzalo ya mu Uganda era yazaalibwawo ku Lwaga Road okuliraana Pride Theatre we yazaalibwawo ewali Hanis oba gwe bayita Panther over kilomita okutuuka nze ubanzaalira
kati munange omwami ono givuvudde katono mwenna abajjukira no badde sekizimbe kimu kibayita UCB oba kibayita Cham Towers nakyo kizimbe kya Uganda naye bakikwasa omukulu ono kali muhiriji ye nakituma amanya ga mchala gwe bayitanga Chamulabi bagwe bayita Cham kyekyo kituma Cham Towers so UCB gimuyita Cham giyagulamu amanya ga mchala gwe bayita Chamulabi gwe bayita Cham ekyo kizimbe kya gwanga era kiri mu manya ga kali muhiriji ebyo na properties za gwanga era bintu bya Uganda byali under Uganda Hotels eri yali Uganda Commercial Bank n'ebintu ebirala omukulu ono abadde addukanya business ne Yoseri ne kati muna amanyi gamwedura ensonga nti myaka gigenze ekyokubiri alimu embwa zeekatwe oba alimu German Shepherd ezimuboggolera buli kaseera kati wabanga alimu embwa eziboggola embwa zeekatwe n'eze German ziri German Shepherd nga ziboggola abembeera tebanungi ebiseje budde katono ndowooza bagenda okulanga omukulu n'agendera ate nga tebali sure diri banaabeerako nasoka mugamba soko otuweddidiz world n'agitunda ne bagituuma Wonder World. It just what it was a mere transfer. Teyali sale. It was a mere transfer. Neva mu kalimu hiriji under Didis negenda mu Wonder World. Ndoza mumfundidde bulungi nnyo. Yava mu Didis nefuka Wonder World. Nenga ye Museveni awaza tutegeera nenga tutegeera bulungi nnyo. Kati omukulu ono Yoseri yamugamba njagala ebintu byange byonna bidde mu manya gange. Omukulu nasoka ne yebuzabuza nga munnange tayagala kuwaayo bintu n'awaako bye yawaayo ebitonotono. Ajjukira eno Imperial Royal Hotel bagizimba during Chogam. Bwetata tugenda mu Chogam awo bagizimba ku speed ya iri sente zaali mpitirivu nnyo. Omukulu nasoka ne yebuzabuza nga afukaana bano n'awaayo kebimu nasoka n'adduka mu kkono agendako n'Ebungereza eyo. Manye Bungereza naye butuuze n'ebintu ebisinga obungi. Lwali telebusa n'akomako mu Uganda muno. Bw'akoma mu Uganda Museveni ngombe yemu ntitagwayo alinga luvirirwa gaali. Lozana mugamba ajala bintu bya mukulu ne yesigaliza. Kiki kyabaddewo? Omukulu kali muhiriji muna Uganda nenga alina obutuuze bwa Bungereza nga atabadde businessman yamuvuzi wa mpaka. Omwami ono mu makage ekolo yabadde aliawo nga omu ku batabani be amugamba mukulu tukulaba osebengerera ogwawo era onotero gendekaganga naye otulese otya twetaaga emu ku bintu obituwe nga tonnafa otuweke emigabo gyaffe kalimu eri nga batanya guteeka n'amugamba emigabo gyammwe ejaddi nze sina ebintu byange sikolera nkobaana mmwe omuvubuka n'atandika okunyiguluka mu kunyiguluka n'atandika okupanguluka yavudde mu kupanguluka n'atwakaala n'afuuka omunyiikaavu kyavudde munange omuvubuka ndowooza olw'okuba nti yabadde ateekeddwamu pesa oba kituyita code n'ava mu mbeera yogayoga nga beeyodde ne kitaawe kwata kyani kya taata kyani kya mwana kyani kya taata amukutta akabadi awo abakuuma ku gate bagenze okuwulira nga muzeeyi enduulu zaako basiza bulijjo ne badduka emisinde okuva ku gate ogenda otuuka mu nju wakati mu ddiiro ng'eŋŋuumi enyooka va omwange munnange yogayoga nga bataasa taata n'omwana nenge ekizibu kyabadde nti omwana ali mu koodi ya Museveni nga yabadde ye Museveni asindise omwana ono batte kali mu hiriji ebisigadde byonna ono abadde ajja biwoza naye nga hiriji agenze ebintu byonna bisigadde mu mikono gyani gye gya gavumenti nga mukimanyi nti omuntu gwe babawadde ebintu kasitofa gavumenti eyingiza ba trustees already baba bamanyi kyekyokukola nga batransfer bazaayo ebintu munnange kali mu hiriji nga bamutaasa ku mwana era kyanategeredde konti mukulu nasebe okutegeera nti yabadde ayagala kudduka addemu afulume eggwanga adde mu ggwanga lya Bungereza nga nabo gye simufungize ng'ekimuleetedde ebizibu omusajja ayagala bintu bye naye kali muhiriji yefudde kagubiru tayagala kuwaayo bintu kino nno si kyakalimu yekka mwenna simanyi bakino bahamu simanyi baduleke simanyi bakirumira simanyi baani mmwe bagenda banyiga bajja kusindikira bajja banyiga mujja kutegeera so eyo filimu yabadde kolo mukago oyo musajja mukulu kali muhiriji nga ina properties zisinga obungi eza Uganda government tugenze maaso ntegezeddwako nti buno obubaka mbutegeeze mwenna baganda baffe abayisiraamu mwenna abayisiraamu emuli okwetoola eggwanga lyonna ng'okimanyi nti wafunako amnesty mu myaka gye buvudde kati w'emyaka 5 ku 10 okutuuka olwaliro bw'obanga olina wooli nga tebannakubira ssimu okutrackinga kyandibadde kirungi either n'obinyiika mu nsuwa oba ne weetoolamu
nchiddamu omuyisiraamu yenna nga wakwatibwako ku misango egyekuusa ku kuyeekera eggwanga nga baakuteekako mu kabinja ka Allied Democratic Forces aka Yoseri yennyini ke yeepangira nga anda Jamiru mukulu ali emikono gitawomera mwemba mu kkomera eruzira gyasiiba naye ng'ekiro asula agenda akola emirimu gya Museveni nkutegeezaga nkuwagaabwa nga nina bwe gisimufungize kino ekyagudde Kasese yabadde mmandu so Yoseri kuddamu okukwata basiraamu nga bw'abaagala era bw'otwogerera buli yenna ntegeezedde buli yenna eryafunye amnesty batandise okubanoonya era basinga obungi bakwatiddwa omuli abakazi abasajja n'abaana ng'abazzaayo okutandika okubacunya so kino tekigenda kuleka bonna bali bafunye amnesty oba bali bafunye ekisonyiwo kati kino kyekikulu kyenjagala bategeeza Yoseri aseetinga ekintu nakiteekamu abantu n'amala neyefuula nti si kikye kati bw'amala obbakwata n'abateeka Samuel n'abanyigiriza ne mu confessing nti tubadde mu kintu kino n'abagamba kati mumusabe ngenda basonyiwa n'abagamba nti abasonyi bw'amala obbasonyiwa batabasonyiye aba ayagala kukolayo ekintu ekirala ddemu abasike kati kiyakoze kati Museveni lwaga nti akuwadde amnesty aba takuwadde amnesty no aba akutadde then akola ekikolobero ekirala ajja kumanya nti once a thief is always a thief once a thief is always a thief nti omubbi lubeerera abeera mubbi oba yali abbieko abeera mubbi kati gyaba akimanyi nti yakukozesaako okukola ebikolwa by'obuyeekera era okyali muyeekera kati obanga oli musiraamu wona ng'okimanyi bulungi nnyo bagenda kukukwata era okukwata kwatandise nga basinzira ku kikolwa ekyakoleddwa e Kasese naye guess what Yoseri opanga bubuloka ozimba ne intelligence yo eyekiyayo yagala tutwala ekintu kino kiteeke ku kyaguna Robert Center naye obukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina kubanga bwanga ali musiru mbuto era butyo ne mbukadde bera musiru emponga byoja omukadde omusiru emponga byo bamumanyi ye Yoseri kubanga takyalowooza nti byakola byonna yabikolako dda kati Yoseri nakuexposing ku kintu kye Kasese nti gwe kennyini guwatta abaana n'abaana ne mbawamba nabawaako nti mwalimu kahanga mukoddemu wa Museveni nga mulimu ne birungi nga mulimu ne muhoozi mulimu omuntu gwe nabadde saategedde nti yalimu until olwo mutegedde. So I'm here to inform the public that the assassination which took place in Kasese also was involved in the former Inspector General of Police Karikariches Kaihura was among the people who were involved in that assassin. So I'm informing the Kasese people that all those missing kids are in the hands of Karikariches. They are 70 in number. Nchidam. All the missing kids or students who were abducted from Kasese during the massacre, all those 70 kids or students, they are in the hands of the former Inspector General of Police, Karechezi Kayihura. He was the fourth person who was involved in that massacre. Go and know omuntu we Kasese eyafiira omwana n'omwana we yakubulako nabagamba nti si yali ADF kuba ADF is Museveni. Let nobody lie to you that ADF is a rebel group. No, it's a rebel group which was created by Museveni on his personal ideas and mission of destabilizing the country because he himself, he was a rebel. So in all aspects, he used the same tactics to create his own opposition in terms of rebellion so that he can make money at the same time to destabilize the country so that he can stay in power. So that's the way how he does his things. So as we speak right now, abaana bonna tebabula enyama gye mulina ntono abaana bali ensanvu okusinzira ku drone zange abaana bali ensanvu bali Karechezi Kayihura yabalina yali omuntu w'okutaano ng'akozesa akabinja ke nga bakozesa SFC ne bakozesa akabinja konna ke yali akozesa mu boda 10 ke yakozesa ak'omu Kitogo wali ng'ogenda mu Lubigi assassination group konna ke yali akozesa abaana bano ensanvu bali wa Karechezi Kayihura era tebabajja ssente Karechezi vayo wakane bine bintu bina bimulaba byabaga good enough singa government echuka mugenda kubanga mufuna ebintu bino exactly mu mpapula mu information nga people confess about the assassination, about the massacre, about the atrocities is happening mu Kampala mu Uganda n'okwetola ebitundu byonna ebisigadde by'eggwanga. So njala mbeera aware of this.
omanyize information yanjibawa buli omu neyesulye bwenna gamba kati yenna omuntu asuubira okuba nti mwagala kukola kye tuyita rebellion mu Uganda omwami ono ngenda mudda mubalage gwe bayita Frank Abulira bw'obanga oli muna Uganda nga mulina enteekateeka eya rebellion yonna okwagala okukyusa obuyinza n'amaanyi nga muli wabweru wa Uganda nga muli Uganda avoid to talk to meet with Frank Abulira. Is an ESO agent, same way as well ESO agent. As we speak right now, ali mu Kenya yalaze Nairobi yali mukolera emirimu gye. Oyo Frank Abulira. Avuddeko okwatisa abana Uganda bangi abadde n'endowooza eyekera Uganda oyo. Bangi bakwatiddwa nga ono yabadde abasipayinga. Kati bwe mbaga ebintu bino ebiseera bisinga mulowooza nsaaga. Information jengenda okuzanya ya citizen concerned nga egenda bazzayo way back ku information je nabawa bitundu by'emukono gye batendekera abaana abato okuyingira obutujju n'okutemula owemmemme nafu saagala okaabe uliza video eno ono mundala bagenti bandagala batandise okusumuluka okuwa information n'obutatya owemmemme nafu saagala okaabe njagala uliza ebigambo bino bulungi nnyo ono yasazawo yasiba emmemme ebigambo abyogere mudize bulungi nnyo omanyinze nkuwa reference nenkuwa history nenkuwa information bino byonna nabyogera bano bamaze kwerabirako ne bampa information ne bangagizanye kiba kibo batuno kuba tebabamanyi buliriza bulungi bino bibiwo biri bitundu by'emukono muwoza abantu bagenze kutema abantu bijambya temanyi babatema bijambya muwulirize owemmemme nafutoka aba Nze neighbor wa wano we batendekera abaana abagenda okuyiga amagye. Kakati abaana bano babaleeta okuva ku mwaka gwa 2022 we batandika obbaleetera. Kati eno organization ya mirundi ebiri. Abaana bali mu district ya Mukono gombolola ya Nama omulukampoma batendekebwa mu faamu y'omwami General Kaihula. Efaamu eyo yali ya bisolo like n'ebyobulambuzi ng'erimu ebintu bingi ne bamala ne bagifuula barracks ng'ewummulirwamu ab'amagye. Kati we waayita akaseera ne basalawo batendekeremu amagye. Kati omwami oyo Jonathan kati ekiseera we kyatuuka ye n'addayo ebweru n'alekawo muganda we ate nga bonna b'amagye. Kati ne batandika okugenda nga baleeta baana bonna temuli amanyi Luganda bonna Banyankole Banyarwanda Bawestana kwegamba okutwaliza awamu ne w'omugamba oli oyo tetamanyi kyakuddamu naye bayina like ekisaakaati kuba babatendeka okusinziira mitendera. Kati wano nga batandika babatandisa na miti then waliwo gundi eddako ne babatwala eyo mu bibira like bakuba bikonde kati nga like training nga bagitwala mu bibira. Kati waliwo we batuuka ne babaleetera emmundu ne babatwala eyo mu kisaakaati wansi nga bakuba amasasi babayigiriza kuba amasasi kusumulula mmundu obanga obadde ogenze mu lutalo mbunoofuna obuzibu engeri gy'ogisumulula mangu n'ogisibamu weebityo naye abantu kwegamba babatadde mu bunkenke. Ssaawa 12 abantu balina okuba nga bali mu mayumba. Ssaawa emu teri muntu n'omu alina kuba bweru kwegamba abantu bali ku bunkenke batambula mu kibuga beefuula nti like balinga bakuumi ba kibuga kwegamba ne bachairman nabo babatyo bagamba kuba bakambwe bakozesa obukambwe. Kati bwe wabaawo ekyama ekikoleddwa mu kiro omwana omu n'akifulumya oba n'akigambako omuntu w'ebbali kuba buyinza okukyanga munnaabwe omu tebamulaba ng'alina oba omuzigo eyakoze nekifulumako ebweru nekifulumirako ebweru. Kati bakola ki? Oyo omwana bamukwata
oba bamuttireeyo wansi kuba ye wansi eriyo obuwangwa bw'abantu mu biseera bya kampeyini nga we bakutegeera nti oli muntu wa NRM eyo manya wa nuupu eyo gye we bakukwatira eyo gye bakuteeka abaana bonna be bawambanga eriyo ekinnya kirimu biki babateeka eyo ne babatulugunyiriza eyo bwe bafa emirambo ne bagiyiwamu ogwo ogukajja ogunene ennyo oguli awo ogudde erugazi ne bayiweeyo emirambo abaana b'abantu ne babattira eyo naye nga bwe bakulengerako ng'osalayo todda abeewammwe oba obasiibudde byebyo oba oyagala ebirala nja biggama nze wino mulina kuba ndi ku platform wennyini buli kigenda mu maaso tukiraba nga sinazanya ddoboozi lyakomere nzize mbagamba nti oluguudo oluyitibwa Jinja Road okuyingira Mukono yingira Mbalala yingira Kayunga saidi ogw'omugga ogusala Kayunga ogwo Sezibwa yingira Mabira gendera ddala mu bikajjo mulimu emirambo n'obuwangwa b'Abannayuganda abayinza n'okuba nga wera obukadde obubiri ekyo nabo assurance government wekyukira abantu we bali aba ready to take fine n'okutwala abantu okubalaga bo bazikanga abaana kati bwe ntumye omusajja n'omukazi ali mu America osinkanye Mayiga osinkanye Simanyi Swatsajja osinkanye Jemu Simunje osinkanye no Emi Katabazi naye nga abaana b'abantu bali mu kufa bali mu batta mulimu kulya $10 10 bagenda kugulira emmotoka emmotoka enajuvirako mu ggulu tulisi abantu bali mu kutta abaana b'abandi. This is a serious matter guno tutuli muzanyo. Yinza maaso. Efaamu eno kuba mu kusooka kaali kafaamu katono. Ey'omwami Jeno kuba ye Jeno naye erinnya ly'ettuufu ye Jonathan. Efaamu eno ekyagigezza kaali kafaamu katini. Kati nga naye kweri ettaka kuliko omugaggagaggako ne bamusasulayo okwo ku busente ne bayitamu oyo omugagga. Ne basenda abantu efaamu ya leerefa erabika eri ku ttaka nga yiika 3 kuba yagejja kwegamba bafune space we batendekera amagye naye nga kaali kafaamu katono abantu bagenda bakaaba abamu basigala okwo ku kyalo banoonya kyakulya abamu basula ku kkubo eriyo ne gwe bataaweerako ddala wadde 5 oba okitegeera kasita bamulabira ddala nti oyo muntu wa wansi ate baatawaana ne basendanga busenza abantu ne bakaaba emmere y'abantu ente nga batema butemi buli kye basangangako nga like ebitooke byonna nga basaawa busaayi kwegamba abantu ng'era omanya abantu b'omukyalo baba balimi baba balunzi ekitundu ne kitandika okukuumibwanga amagye nga gukka ge gakuuma Banyarwanda bokka be bali kuli nga toyina gwe Omuganda w'osalira wadde okwogerako nti wadde kino k'oyogerako bakubiddewo essasi oba okutema kwegamba obulamu bw'abantu ne buba ku buyinike abantu emitima ne gibabeeranga waggulu we bakusanganga nti oba olinako oba oyambadde kasaati ka nuupu gw'owambiddwa kwegamba abantu eno famire zaabwe zasigala zikaaba paka na kati tebannafuna baana baabwe baabatta ne babayiwa mu bikajjo n'emirambo tebaagiraba nako kwegamba abantu banyigirizibwa nnyo olw'ekino ekibinja ate buli lukya kyeyongera gejja we batwala abaana nga 10 kweno wiiki eddako batwala 6 eddako ate ne baleeta kwegamba bayiwa buyiyi balabika balina gye babayoola Banyarwanda beereere bayitirivu Omuganda tosalawo toyina kyoyogera woyogerako owambibwa kwegamba kati ffenga abali mu eyo society twiraliikirira tulinamu abaana tugamba onaku welukya ne bawamba akaana k'omuntu ne bakanyigira eyo wansi kuba ku bantu kwe bakolera training y'amasasi likube oba likubye minsi oba likubye ku nnyama sasi ku nnyama
webitera babikolera ku train y'abantu kati ffe emitima ne gitweraliikirira ne gituyiwanika byebyo oba oyagala information endala ffe tujja kuwa information nze wendi ku ground buli kimu ekigenda maaso mukiraba kati bino byo anga sinazanya yakusatu goyinza okuba oli eyo oli mu akedi otunda ngoye oli mu ofisi ofuna sente oli mu diaspora olowooza okola naye ng'ensiwo erisiwo ogiraba okuddira social media ne bagifuula busy ne bateekako diversions n'okubalekera ebivulu bikube mu Kampala 24/7 n'amabaala okubanga gali mu kukola bateeke video ez'obuse ku social media mu concentrating ku ekyo ben underground wansi balina kye bakola kye tuyita ethnic cleansing bakirininga omwana w'Omuganda bakirininga Munnayuganda mwabalaga ku social media ensi eri bulungi goloza lwaki emikatabaazi director omulamba asituka n'agenda mu South Africa n'agenda mu America ate nga si yokka mwalabye n'omusajja Lubakyoya mwala omusajja Lubakyoya yagenze ne Kagabo Japan bali eyo bagezaako okugaba abantu lwaki bakugana okwogera abageze ne katabaze basindika abantu baleme kugaba abantu kwogera na kwekalakasa kuba bakimanyi kye bakola underneath the ground bakimanyi bali mu assassinating abaana ne gunoda mu diaspora kubanga oyagala kulya goza ffe tulina bulamu tetulina byakola uliriza nene sembayo byonna ebiri munda eyo nze mbimanya ntya mu kiseera ky'okulonda brother waffe yali ali ku kibiina kya Nopo MP waffe Mulima Mayoni nga we batambula bonna kati mu kiro jjukira we bamala campaign baawukana buli omu nadde ewuwe kati abadde ewuwe seeta okwebaka kuba campaign zaakoma mu trading center Kinnama kati abadde ewuwe okwebaka ne babazingako mu maaso patron ebayoola bali abavubuka nga 7 bwebayoola nebaleeta nebayiwamu eyo faamu kuba MP waayo Ronald Kibuule ngolo ategedde nti agenda vaako yatandika owamba abantu yaliwa NRM kati babayoola babateeka eyo kati we babateeka eyo ne babalekayo n'abasirikale 2 bano ne baddayo leeta abalala kati bano ne balwanagana nnyo n'abasirikale ne bakuba abasirikale 3 ne bafuluma kati okumanya biki ebiri eyo brother waffe ajja atubuulira baasima eyo ki swimming pool kinene bakiyiwamu bbi oba bamujja mu makomero oba bamujja wa tetumanyina kumanya like kyonna ekinnya bateeka omu abaana bakukwata ne bakuba ne bakugjamu enjala kuba yatugamba waaliyo abatayina njala be baakolokoseeko enviiri be baakubye nga bonna bazimbye abalala babasudde mu yenna yajjajjudde bbi mugongo yenna kale wano mu kumusuula mu kinnya balwanagananga bonna nga bajjudde bbi nga toyagala nabbatunulako envunyu zonna nga zibatambula ku butambuzi kati awo naffe kwe kumanya biki ebikolebwa eyo munda ne bagezaako bagende ku poliisi oba baripootinga ate ku poliisi nga babagamba ezo information tetuzitegeera poliisi ng'ebuzaabuza bubuzaabuza olw'okuba yali emanyi ekifaayo kati awo ne kiba nti NRM yabonyaabonyaabonya nnyo abaana baffe fe abaana ba Nopu tetwafunangako wadde mirembe tuke bigambo nebikuggwako ebyokwogera naye temumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga kansooke mbabuulira information ndowooza nsooke ngatteko n'eno Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nkoze programu zino ebbanga ddene nnyo
naye ngezezaako okulaga abantu abakyamu naye nga oyinza okuba olina engeri gye bazannyamu. Ngenda kuzannya ka video kano nga ka mukulu gwe bayita Mukaaku. Olumu nakolako emyaka giringa emyaka emeka gigenda kuwera ena. Nakolako ka video akamu nga ndi ne kojja omugezi ne nga nti bannabyabufuzi abamu basaana kufa Uganda okufuna emirembe. I was meaning it, ate era nkyakimeaninga. Namwe bannayuganda abali eyo mulina potential esobola okufuuka eggwanga eryo. Who is Museveni to lead that country? Who is Kayindo Tafira and the others? They came knowing nothing. But our grandees trained them to the extent now they are known worldwide. So how dare you otandika okulinyirira okuvuma okujerega Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gobadde mu politics for a good years naye nga tewawangula wadde ekifo kye LC1. Waliwo engero z'abagazi baga nti amesa amaanyi tegeesimira bunnya. They were right, baali batuufu. Amesa amaanyi tegeesimira bunnya nekisinzira kika ky'amamese ki. Abasajja bannayuganda basinga obungi balowooza nti when they speak bwe boogera oluzungu bategeera nnyo oluzungu lulimi ng'ennimi endala zonna naye okutegeera kuzaaliwo nako. Eri abantu abali mu politics nga bo omulimu gwabwe gwafunamu so si gwa kutereza ggwanga. Eri abantu abalowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu tasaanidde gwasaanidde okola wooki okoze wooki. Eri abalowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu is not educated enough gwali educated enough okoze wooki. Eriyo abalowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola Museveni gwamusobola wamuchallenginga ddi. Gwagamba nti tetusobola kufuna nkyukakyuka nga Museveni akyaliko wagezaako ddyo mmujjako. Ffenna tulina omulabo ogwo bamuyita Yoseri tibahabula tabasula mutano wakale ensi etaano ezizidde ensanga bisibe ne kagguloopu ke. So si muntu yenna achallenginga Museveni. Buli omu kola kyokola. Museveni bwe yali agiye yasanga groups nyingi nnyo ezaali zirwanyisa gavumenti ezaaliko. Naffe kye tulina okukola. Don't concentrating on abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga ugwa bukoze. Gwokoze watch. Imagine someone blaming Robert Kyagulanyi Ssentamu, blackmailing him. Tawangula nko wadde kifo kya LC1. Talina mulimu Uganda. Nga ne Bungereza gye yali tasobola kukola omukazi yambeezaawo. Naddukayo kubanga yali mwana okusasula Kyawuli support. He's busy moving around Kampala, di campaign Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga ye tasobola n'okwesimba ku LC1 n'afuna ekifo ekyo. N'akabinja kamwakala. Kati ndi wano bategeeza gwali ku social media ng'ovuma Bobi Wine. Have you ever challenged someone who is in power? Omanyi ekitegeeza okuchallenginga gavumenti? Bw'oba oyagala nkyukakyuka waaki tokozesa method zonna ezirina okukozesebwa ojjeko Museveni? Nga totunudde Robert Kyagulanyi Ssentamu muteeke ebbali nti ye naye akola gwe nawe okoze gwe oguli luddawa. Naye ne mudda ku Kyagulanyi ne muvuma ne muddako ne mukola ekintu kimu. Gobanga osobola okukola ekintu ky'olina okukola okujjako Museveni kikole. Robert Kyagulanyi Ssentamu don't consult him. Mujja kusi ekigendo kyaffe kyakujjako Museveni bisigadde tujja kwesootinga. Niyo mukulu ono n'akabinja kakaddipi bulo kubatambula bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukonjera ebigambo okwetola Buganda yonna naye nga bw'omula bw'afaanana tasobola kuba kikawo ne kimunywera mu mpale. Ali awo yenna aligaddibenga lye ng'embwa etunda omuzigo nti bwe gunaalema ngenda gweriira naye musajja mukulu mwagala kika tugoba ngamba nti ofe nga bagana obuyage nti omuntu afe. Kubanga you are useless idiots temuna musobola kukola temuna kye musobola mwagala kubeera mulya buli nsimbi. Kati mukuluna kamoka ngenda kuzanya ka video nenga ebintu bino babikola mu Buganda bavuma Buganda munnaabwe go basawansi nenga babuuza bafa kitasobola kikubuulira kaakano. Kyagulanyi should answer the hard questions. Uy. Oyo Mukaaku.
omwetegereze ulira wuuyo nasooka nenzanya voice note nga ninze video eno ejje okubalaga abasajja ba DP block omulimu gwabwe okulemeza Yoseri mbuyinza. Omwami ono agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yazza obuyinza mu kooti y'abantu. Bwe bazza mu golizike bwanga obuyinza Robert Kyagulanyi Ssentamu yabuzza mu kooti y'abantu golizike. Oli mondo oli nkolya oli sekoko. Kiki kye wakolawo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze constitutional score ya emirundi 3 nga alize bandagala mwegatteko ne batajja. Gwe kennyini tolina adda ekifo kwero C1. Tolina adda akabinja akalonda amagi mu farm. Wakola ki Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze ku ki? Ng'agenze ku state square emirundi 3. Bale basajja abakulu ng'alina enjoka mu lubuto nalooza nti ali bulungi kumbe musajja mulwadde. Bali ku ssereza gavumenti bali mu kulya. Okitegeera? Agament yamujje Ndalufenya waliyo kabinja akajja Kyagulanyi Ndalufenya. Mbagenda mu diaspora agenda n'obyali oyagala agende nali nga bona mwetonda mayiti bona bakozi ba Museveni basajja bakulu mwewummuzeeko. Mwewummuzeeko buli kimu kyonna tukimanyi kye mukola. Otambudde Masaka yonna otambula oyogera ebigambo by'emu ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu omukonjera naye ng'ensi ebadde erinda kano ka video. N'amaloboozi amalanga alina era nsobola okugateera abantu. Simanyi saazweze mmeka budde bonzigweddeko budde nabutono kamalo ganoonyaako wano manyi muyinza okubuuza nti ebyange nina obujulizi biri mu folda ki oyinza okuba biri mu ssimu eri endala sorry njagazanya mu vidiyo nedda gali ku ssimu eri endala ate gyenkozesa gali ku ssimu eri endala gyenkozesa ate mwe gali eno sigenda gideletinga njagala etangala rating na bino byayogedde mulyoke mutegeere kati kyembagamye nti amamesa amaji tegakola ki tegesimira bunnya bano obabuuza je bukyangabira mu byobufuzi almost for 30 years yali akoze tabera kuwadde n'ekifuwadde kwero C1 ne mu DP bamugobamu okitegeera kati basajja abakulu goyagala agende mu diaspora agende nani ng'akimanyi nti bonna nkweze nga na information agifuna. Ate we mulaga wembagala kuba kati information entandiso gifuna entufu mujja kutegera muli misota. Wadduke Bungereza nga tosobola kukola dokoza masuwani Bungereza nga tosobola. Ngokola kimu kyakoba kana kujja kiwujiro mukazi n'agoba nodde Kampala tolina do mulimu ogutundo mu masu. Era nayo tosobola. Wabula muli ba political prostitutes kuba kozesa bukozesa. Tosobola do okuzimba omuzigo gw'ennyumba bakumusajja opangisa ku myaka gyo. Kale owagira FDC wasoka mu DP ne bakufubutulayo ne mukola DP block ne bakufubutulamu n'ogenda mu TJ ne bakufubutulamu n'ogenda mu wakutuwaka ne bakufubutulamu kati obeera ludda na oli wampa na oli nampa wengwa kubanga tolina ky'osobola kati bana abantu be bantu basaana okufa nafa n'avaawo oyina mati
omusajja gwe bayita Jim Rawlings omusajja omunaggana bino ebisajja byalinga yeggana such people they are there in Ghana but Jim Rawlings bwe yatwala obukulembeze yagamba Ghana okusettolinga I have to clean the house kati bano bakina bano bamukakulu begabaani bonna yabakirenzinga bonna yensonga lwaki Ghana economically ekola bulungi politically ekola bulungi yabakirenzinga so such pigs zino embizi zino zimukakuzaani bano balina kusooka kuvaawo bano bafuba bano balina kuvaawo bano balina okuvaawo bano ensi okutereera kuba Museveni akozesa bano okudestabilizing eggwanga politically n'okuba nti ba political actors bano mumalina bajjo you just trim them bonde se okaosigenda kulwa ujja kudda simendo bakusanda I don't know alright eno message njagalegere bana Uganda wena bali mu diaspora mumpulirize bulungi nnyo nzize banga azija kumutimbagano kuno ngamba gambe ensonga ezikwatagana ku bitavu bye Uganda gye tuyita bank wa financial system in Uganda nembagambe ensonga enkulu lwaki Museveni takyalina gwe tuyita governor bank of Uganda kubanga treasury teri mu sente zonna zebakunganya bazibba Bobi kuzizimba mu bizimbe Bulaya kati obange eggwanga terikyalina sente reserves mu banka oba mu kitavu ky'eggwanga kitegeeza ne financial institution nazo zirina okuba nga zikola kubanga tezisobola kufuna capital okuddukanya business zaabo olw'ensonga nti liquidity yaabwe gye baateeka mu Bank of Uganda ng'omusingo teriyo baagirya ne mbagamba nti ba individual mu Uganda bali mu kukaaba ku ssente zaabwe zitaliyo ku account ze babbayo era teziriyo n'abaana bali mu diaspora weebuuze lwaki essaawa zino account banka zitandise okuggwako ensimbi ne bakasitoma kubanga bakimanyi nti babbako ensimbi zaabwe ku account lwaki banka bukyanga lubanga lwa mini mu crisis ene mu economic crisis banka zibalumba mu America zibalumba e Canada zibalumba mu Bungereza zibalumba mu Middle East mu gule kwa account lwaki kubanga tebalina sente bagala sente za kubba oba to recapitalizing their business nenga bakimanyi bulungi nnyo bagenda kubabba webabidde omuntu ali ku ground sente ze gwali mu diaspora bagenda kukola batya Equity Bank egenda mu America egenda ludda mu gula wa account mugula wa account Centenary Bank egenda mu Europe mu America Bungereza Canada mu gula wa account mugula wa account bagenda babba sente zammwe zonna bank eziri Uganda nziri ate ekiraba bajjako data wammwe babajjako information ni buli kimu kyabajjako baba kirina baba ina access ku information yo Museveni asusse ku local level nayagala akole kye tuyita database yo all Ugandans abali mu diaspora okumanya gwani oyina kiki who's the next of kin oyingiza otya ofuna otya sente oyina mmeka bikimu ekyo kibayita collecting data kati locally data yamala omufuna 80% kati ayingidde mu diaspora kutandika bba kukumba bagudde wa account mufune ku magezi eyo banka zimudde mu nsiza mwezi muli boli mu America boli kando boli ngozi muina guarantee muina security ku banka zeyo mu Uganda teri security teri guarantee ku sente za mwe muzireke banka zigwe temugula wa account ndaba tabula mu diaspora abali ku ground bakaba sente za bazibabba kati gwe mama gobage gula wa account wadde yo ndaga muntu yo wadde yo passport yo details next of kin sente zo ino sande ku account bagenda zibba tolina kugenda kuwabira Equity Bank ino muze guno ogenda mu America Canada Bungereza ne Centenary Bank temugenda kugula wa account muzireke bafene ekintu kyabo kubanga bukyanga lubanga lwa mindi wanga bali mu economic crisis babaze mu diaspora ku myaka Uganda genda bali bakikozeko tebakikola nko webuze lwaki bakikola nga nfundikira bobanga okola ekintu kyonna sokoloza emirundi ebiri nga tonna kikola nga tonna salawo think twice before you act nkiddamu bobanga tonna kola kintu kyonna sokoloze emirundi ebiri tokolanga kusalawo nga tomaze kulowooza mu kintu kyonna kyokola ebigo byetwogera oli waddembo bbire kawo biwuliridde oba okujjambi oyagala bikuyambe ebigo bino tubibaga neriyo abagwa mu nsubi nga amaze obbiwulya kati mbwa sivunanyizibwa ku ntegeera kubanga you have a choice and you have a choice to decide or to choose nkuga ebigambo bino naye oyina olukusanga gwe obuyinza okusalawo okutwala byenkugayo obbirekawo birese ne bwofuna ebizibu ate sivunanyizibwa ku bizibu byo ate era tonkubira ssimu kati ebintu bimbibaga byonna mubeere mu making sure olondamu byoyagala ebisigadde n'obirekawo ebitakuyamba mulowooze nnyo ku lwaki Museveni abalondola nnyo e Bulaaya nga ayagala okumanya mugule wa account muyingire ebina ABCD mwetegereze nnyo abantu abali mu America
ng'okimanyi ogamba nti wali wa Nope oba oli wa Nope ng'otiitiibya ebibiina byonna NRB yayingira mugamba nga simanyi ndasaani ono ekibiina ekiri mu Amerika ekyo n'ebibiina byonna ebyesimayi eggwanga mujje simayi Buganda bumu ebyo byonna kasasiro na kino ekyali ekya UNA bw'obanga oli muwagizi wa Nupu wankyukakyuka okusanga nga weesimbye ku kifo kya UNA that is a treason case ensoba ogiriddemu olukwe NRM yatwala ni UNA nembagamba nobaga nti mujja tuko okubanga UNA ekola liko nga UNA esindika kyetuyita invitation nga tezikyali valid kati sagala ekikulu kikyala kulekana abantu bali mu America muli bantu bakulu ate muli bavunaanyizibwa bw'obanga oli wankyukakyuka nga okyali mu activities za UNA oli mbega bw'obanga oli mu America ng'okyali mu activities me Uganda mu misimisi gwanga mujje ng'ebiri mayiga kyoyagala tokimanyi kubanga mulemezaako Museveni weebuuze ku myaka 37 gyafugidde nga yali tasobola kujjayo luli wakyajjayo kati mu such a critical condition ng'ali mu towards exit wakyajjayo kati kozesa omutwe gwo muli bantu bakulu mubadde mu America for 30 good years bali balumbyeko nga balumbyeko to mubadde mu America mubadde mbongeza for good years mwali mulabeko activities is taking a place mu diaspora as we speak right now in such a critical condition so kulowooze before nga tunavuma Lumbuye tunamu criticizing first think twice soko ze akatambe bagakituta flashback otuloga naye activities na function mu diaspora nga tezaali yo before kati nga ziyitidde speeding nga nene kiki ekigoba abantu bano kyenjagala soko kozeseko obwongo nga tonavuma Lumbuye tonamulumba so emyaka kya Museveni ajabire nga tebibadde wakirize mu such a critical condition soko kyebuuzemu waliwo ekintu ekiwunya kitambula kimujagala musoke mbere mwetegereze nkimanyi ffena twagala kudda Uganda namwe mwena mwagala kudda Uganda munadda mutya Uganda nga mukola mulimu projekti za Museveni zemwekirisizamu zemuteekamu ssente zimuteekamu ssente oli wakyukakyuka oli mu Buganda bumu oli wakyukakyuka simayi gwanga mujje oli wakyukakyuka oli mu UNA oli mukyukakyuka muri mu Hozi project kyokka nga mukikola ndagono whoever think that you are supporting no all people power when you are moving around with Muhozi project agents in USA very soon or later ngenda babya ndalinda lesonwa mbalaba mbamanyi mujja ne Kampala ne mufuna sente muddayo mbamanyi nali nabeeso bidu mu America nabeeso nabavaako nekitandisa okuva wekino okoma gowe natiti yasimengera kwesimba ubuyuna simanyi ndiringa yenda oyo kalimbo wanko nonsense bwetuba tulina omulabo mu Museveni okutereza eggwanga ebisigadde bulujja tujja kwesotinga nga tuli mu nju nga tutudde ng'omunyalwanda omutuusa tuviridde mu ggwanga ebisigadde tujja kwesotinga era nabagamba nti singa Museveni ava gavumenti neevaako nja kujja neetonde muntu yenna gwe nayisaamu eggaali mu struggle but current nkyabasabula nkyabayisaamu eggaali mpaka nga tutuuse ku nkomerero y'ekintu kino sokoze akatambe mu myaka 37 gye yakafugira lwaki America lwaki Uingereza lwaki Canada lwaki diaspora efuuse ekizibu ku Museveni lwaki agirumbye nnyo function ku function sente zitambula zigenda zigenda mu America ate gwe agenda kukola ku kyateba kuletera sente ku kyeyo olowooza unakuki mwenna abali mu America mutitibira ne Uganda simanyi ngenda kwesimba osimanyi nkola ante no sense mutambuza Muhozi project in the disguise mwebuzabuza nga bafuka banaba namwe mwenamba laba nabaga gw'omunana ngenda kubeera mu binnyo omwezi gw'omunana ngenda kuba tugenda mu ntabo y'obufuzi eri kaali mugomana nja kubeera kunja kubaabya mwenna sagala kumanya ndowooza ena information naye olumulwoko wano ogamba lindako ena nagikolera eddakiika 5 bangi leka njizanye ku lunaku olulala all right kakome wano tujja kuddamu ndowooza ku probably ku
Sunday. Kanesonyo Friday. Kambeesonyo muzine ennaku zonna nja kubaddamu ku Sunday mu Bulange Mengo. Mukama ba 10 ampeera mbeeyazza nnyo kubanga mbadde ku program ya leero abatajjira tujja gisekana ku YouTube. Information nyingi eri ku YouTube channel yange. Mugende mulabe video ezo. Twala obudde mufocho okulaba gataliiko nfubye ekisi simanyi kulaba bino ogundi yeyambudde simanyi bateeka social media bateeka genda ku channel zino eziriko program ezisiyuse eggwanga muwulirize ebintu bino twala obudde muwulirize ebintu bino. Lawrence Oge mukama 10 ampeera tusinkane ku Sunday ku saa 2 zennyini e Bulange Mengo mbimuli ngenda babiza mayiga mutegeere. Ne before nga sinna bagamba kujja kwa mayiga njagala buli muntu yenna ngoli mu America oli mu diaspora genda mu UNESCO bawandikire email bajja kuwa full scripture eya forensics eyembalirira series bamaze ku masiro ga kabaka ku masiro ga basekabaka agekasubi tugende okujja ku Sunday nga nkwabiza omusajja muliwo ku ttaka nkudda okubuuza nkugamba gweno omuganda ali mu diaspora ali e Kampala genda ku UNESCO website oba bali mu America musobola genda ku UNESCO headquarters mbabuuze muri mu kigo bakoze ku masiro g'abasekabaka Mengo bajja bo buli kimu ne details ne series ba spendings mulyoke mutekere tafali wa gwan mutegedde bulungi nnyo saagala kujjanjogere mugenda musajja yakoze yayogedde bitali yonno genda ku UNESCO headquarters obabuuze bajja ku forensics details zonna eza accountability series batadde ku masiro then mulyoke mbuuze ettafali wa gwan